Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a good one to get around. For starters, mu videos entero kukola eno CM kuzabulijjo so ngenda kusaba bwoba osobodde gitambuze ate nnyo mpuliriza Katonda ng'okoze study nga nze ntonotono gye nakoze ojja kukizuula nti wakati mu kunyigirizibwa okungi okuli mu nsi yaffe, wakati mu kubonaabona kw'abantu baffe mu nsi yaffe, eddiini tosobola okuyita religion econtributinze ebitundu 4 ku buli 100 ku kunyigirizibwa kwa Munnayuganda ne ku kwavuwala kwa Munnayuganda. Eno esize mental slavery mu bwongo bw'Abannayuganda bangi ne kiyambako ne nakyemalira okwegazaanyiza mu nsi yaffe. Mpulirizaamu daily struggles olaba mu bantu ab'enjawulo e Uganda awo mu families ez'enjawulo, eddiini nga sisodde eddiini ki econtributinga ebitundu 4 ku buli 100. Katugende mu reality eri best ku study. Amadiini gaffe agasinga obungi gasomesa abantu baffe obedience even to tyranny. Abantu bali conditioned okukkiriza to believe nti abakulembeze bonna bava eri Katonda. Kino kibaleetera okutandika obutafaayo ku questioning dictatorship, corruption ne power abuse oba ne abuse of human rights. Kino kishieldinze era kiprotectinze bannakyemalira bangi ne basigala nga beekwese emabega wakakokoloka divine divinity. Nti abantu batuuka ekiseera nga tebakyafaayo ku kunyigirizibwa, ku nguzi, ku bubbi, kubanga eddiini ebasomesa nti kyonna kyolaba kiva eri Katonda. E Uganda awo omukulembeze aliyo oba nakyemalira aliyo, abantu bakyamulaba nga ekifaananyi kya Katonda era Katonda gwakyataddewo. Ne bw'abassa abantu bameka ne wabassa kyenkana ki, eddiini yekusomesa nti ekyo yenteekateeka ya Mungu. Kankuwa ensonga ey'okubiri. Suffering is sold as spiritual growth. Okubonaabona kwa Munnayuganda eddiini mwova ekutundanga kukula mu mwoyo. Enzikiriza ez'enjawulo engeri gye zisomesaamu zisomesa nti poverty, injustice, obwavu, okutulugunya n'obulamu obukalubu mwe tuyita hardship eri part of God's plan, nti nteekateeka ya Mungu. Mu kifo ky'okusomesa abantu okukyusa obwongo bwabwe, abantu baffe bagenda mu masinzizo ag'enjawulo okusaba okufuna relief, accepting suffering as their divine cross to bear. Nti kituuse mu kaseera ng'eddiini ez'enjawulo zireetera abantu baffe okukkiriza okubonaabona n'obulamu obubi ng'omusalaba gwabwe gwe bateekeddwa okwetikka ogw'obutuukirivu. Ekyo kibasiba endippo ne batadimandinga nkyukakyuka, ne batuuka mu kaseera we bakkiririza nti kyonna kye bayitamu nteekateeka ya Mungu era balina ekifo ekyenjawulo kye bakolerera. Ensonga ey'okusatu, afterlife promises pacify the oppressed. Ebisuubizo ebyo ebingi eddiini yo byekusomesa byogenda okusanga eyo gyogenda okulaga tebiyambyeko bannakyemalira ku lukalu lwa Afirika kufuga kyereka kityo. Mu Afirika wano eddiini zaffe zitusomesa zikuuma abantu baffe obutalwanirira bulamu buno bwe balimu. Mpuliriza Katonda. Focus on the afterlife prevents people from fighting for their dignity in the daily life. Abantu baffe kasita batandika okubasomesa nti balina kukolerera eri gye bagenda okulaga, kikuumidde bangi emabega ennyo n'obutafaayo ku kulwanirira bino ebisoboka okukyuka mu nsi yaabwe. Anti babagamba nti obulamu obulungi bagenda kubusanga eri, wakati ng'abaavu bafukamira buli kaseera nga balindirira eggulu. The powerful feast on the earth. Abo balina amaanyi n'abategedde ekinusi ekikumi kyabwe bakirya ku nsi, eby'eggulu ne babisanga. Leaders grow rich. Abakulembeze oba ababbi bongera okugaggawala, wakati nga people are told to focus on the next world, not this one. Ng'abantu baffe amakanisa emizikiti gibagamba temufokasinga nnyo ku byansi, mufokasinge ku bya muggulu. Ekibuuzo kiri nti nzikiriza mmeka e Uganda awo ng'abantu baazo babuufu ku extent eno nga balina okukitegeera nti bateekeddwa okukolerera ennyo kino kye balimu
oba oli awo n'okusingako kiri kye bagendamu. Lengera amakanisa kaffe ag'enjawulo. No wonder lwaki Museveni ainvestinze nnyo ekyenjawulo mu nzikiriza ez'enjawulo lwa nsonga zimukolera ebitundu 7 ku buli 100 kukwebasa abantu kubanga zibajja ku nfuga y'embi ne ziboolekeza ebirungi bagenda osanga mu nsi endala gye bagenda. Religious leaders are regime allies bw'okyegendereza. Abasumba, ba bishop ne ba imam, bali co-opted by the state. Bano bakozesa ebituuti byabwe okusomesa abantu to be submissive, okubeera abawulize n'abagonvu, to silence dissent, n'okubagamba tebafokasinga nnyo ku ebyo ebiyinza okubassa lwa nsonga oli Katonda afa nnyo ku mitima gyabwe, si bino bye batafubanira eby'oku nsi. Era wano bamaliriza aba blessings abo bakulembeze abali corrupt. Kisange e Uganda awo. Ensonga endala, submission framed as holiness, obugonvu obutakweshoninga enzikiriza ez'enjawulo zibusomesanga butuukirivu. The idea of God will fight for us, ekyo basinga okusomesa nti Katonda wagenda kulwanira. Ekyo kidiscouraginga oba kidiscouraginga collective action, protest ne rebellion lwa nsonga. Bwe wetegereza abantu ababeeyita abakkiriza bonna ne mu famire yeewammwe ogenda kukizuula nti ebintu byabwe byonna bakulaga nti babikwasa Katonda, regardless suffering gye babateekako bakeera ku makya ne bafukamira Katonda waabwe abalwanire. Oppressors thrive when people are taught that waiting and playing is more righteous than standing up for their justice. Bannakyemalira bangi n'abanyigiriza eddembe ly'obuntu bafunamu nnyo era bayimuka waggulu nnyo oba batuukirira mu missioni zaabwe zonna ze baagala kasita kiba nti population esinga okuba ennene esomesebwa nti okusaba kya butuukirivu nnyo ddala okuyimirira okulwanirira eddembe lyo. Mu kaseera kano wenjogerera ogenda kukiraba nti Uganda bwewetegereza obulungi amakanisa agasinga regardless nzikiriza kikaaki n'emizikiti eno yenjiri gye babuulira abantu baffe. Religious distractions over practical solutions. Wulirizamu, instead of demanding better education, mu kifo kya eddiini zaffe okutuyambako okubanja ebyokusomesa ebirungi, amalwaliro amalungi, emirimu ne infrastructure, abantu baffe bakubirizibwa nnyo ogenda okusaba, bakubirizibwa nnyo okuwaayo ebimu eby'ekkumi n'ogenda okunoonya ebyamagero. Kino ne kireka practical issues unaddressed. Ebintu bye bateekeddwa okwogerako abantu baffe ne be bakulembera mu madiini ag'enjawulo babireka tebiri addressed lwa nsonga babakubiriza nnyo okutunula nnyo eri e Uganda awo. Kyova olaba ku lusejje ez'abasumba zijjuza abantu banoonya ebyamagero bagenda mu service naye ng'amalwaliro n'amasomero gakola kusinga. Forgiveness weaponized against accountability. Okusonyiwa bakufudde ekyokulwanyisa ate ekirwanyisa okubanja accountability. Bannakyemalira bangi bakozesa eddiini okupromotinga forgiveness without justice. Musonyiwe abakoze ebibi nga tebasasudde, living victims. Ekyo ne kireka abo abakoleddwako ebikolobero nga balumwa era mbu ne bagamba they leave it to God. Kyonna bigimu kyekoze bagamba ekyo kikwase Katonda, oyo mulekere Katonda, rather than seeking accountability for the theft, for the violence and for the abuse. Eddiini yeekusomesa nti kyonna kye bakoze ekyo kikwase Katonda, kiveeko tokibanja. Culture, silence, reinforced by religious fear. Religion is used to cultivate fear of speaking out. Eddiini ekusomesa kukuteekamu ntiisa ey'obutayogera, teaching that questioning authority is disobedience, not just to the leaders but to God. Nti questioning abali mu bukulembeze bubeera bujeemu, si eri abo bakulembeze naye era bujeemu eri Katonda. Vidiyo eggwa bweti. It's time to choose mentality. For as long as population esinga ekyasomesebwa ebyo enkyukakyuka tuyina okukyusa mu angu to addressing the social aspect of the revolution. Katambuze